Wagwan, nothing much, my nigga. Kolechi, tulina okwewa vibe, naye tuba tuli bored. Bwe tuteewa vibe, tujja kusumagira ne tunayimba. Pale kusiima mukwano. Naye Ibra. Nina todduka. Nina yagala kudduka. Mami, bulu. Okuba nti yanzala kyokka kimala. Abalala babajjamu ekyo kyokka nga nebirala newe nandibadde mulema newe nandibadde kuba nti yanzaala. But have you ever been there not realizing that you're such a beautiful woman? Of course I love myself and I know myself. Kumbiri gwange. Everything. I like everything. I'm perfect with my imperfections. Everything. Byonna. Nga bwendi bwe nali nina okubeera njagala nga bwendi. Abasajja ne bajjanga bagoba emisinde nti wuyo. Nga bwe bataagoba enze munaye bakole ki? Bakyala be bandigobye. Naye Ibra totandika obwaki. Kati ogomanyi okyo basiina musajja oba nina omusajja. Kati bwe mba nina mutimbe. Mwagala batimba tutimbe fenna. Nti ndi single oba siri single. I'm happy. On behalf of I'm very happy. I'm okay and happy. Sijja kulemeza atwogere ku the brand opening. Kuba baba akabugumu. Kaso tebatusembeza nnyo tubamanyi mwe mmanyi okutusembeza nnyo nga tutuuyanye ne mutula. Yeah, Yeah, of Nachivobo. Yes. Honestly, simanyi kiri eyo nga boolaba tuli eno mabega. So sinaba kumanya kiri eyo, but I think kyakabi kyakutte batuwira buwizi sound. But walungi twajjawo dda jjukira twajja kukola obulango. Nenfuna time no we twajjira nga batubukinze batuyitanga wano. So we took nga bakuwa katuwa around. So what I saw was amazing. Birabika bulungi nnyo. And I wish tubeera ne zino bwezi nga 3 4 5 tuba kyakabi. Yes, of course. Twetaaga bisaawe bwe biti nnyo. Na tuibade na nambole yeka, right? It is serious. So senga tubirinanga bisatu at least oba bina. Nambole Nachivobo oli omukadde wamulabako. Namulabako. Performingira mu. No, sa performing atwaire tunatandika yimba naye namulabako mu videos ezabayimbi ababayimba anga wano. So kati ekisaawe kino gobo kikompe yalinga ne kiri golabira ddala nga kino masabu. Kirungi, I mean, kirungi. I think they've done their best bambi. We to crediting nga bwali muntu kinoomu Mr. Ham. Kiba kyakabi man. I think it's amazing. Zebye nalaba twagenda ne twazi lounge mulimu toilets in every corner muzinyirira mulimu the gym bichi everything is good. Nalaba nga birabika bulungi. Everything. Byali birungi, changing rooms, conference rooms, sawe kirimu everything. So kyakabi. Abayimbi bonna tusuubire nti this time around bagenda kuba batandika era gwe ya Jasmine olisabawo ddi tugambe nti guno omwaka ogujja oba guno namaze Africa natera nkomeo abagize bakyakubanja. I know naye si guno kuba twakava mu March tunaweza miezi 2 naye inshallah myaka ejiddako sigenda kuddamu kulwangawo kuba kati luli twaguddewo olugi twaluguddewo so tujabanga tukola mu often. Okitegeera luli nali sikolanga, you know it was my first concert. So kati omulyango gwaguddwa tugenda batukolanga mukama nga yagadde. Kale nga natera okubanga nkuta. Amen. Akalira akali mu industry okalaba. Akayiro kati. Akalira okuba nti abakyala bana ababiri. Kubona Spice ne Shiba, who's your friend? Bana nze naye Ibro manye ebyange saga bintu bya ntalo. Okimanye kye kibuzo oba okibuziza muntu mufu. Bakinaye abantu bakimanyi kirekera sibawagizi bo baba bani abawagizi bange n'ababo bakimanyi n'abakufollowinga on your YouTube bakimanyi newe sitakiddamu kiri obvious bakimanyi naye nze ebyo sibyagala saga nnyo bintu byakulwana ebyo
okulwana okuli health kyova olabera mwatryinga mulina gye mwatryinga okumpushinga eyo eyo gwe weetwalayo anti kati it wasn't me okimanyi bulungi nnyo nga bageze n'okeera ku internet n'okeera zi interview gyalaba nti siyinza bibeerako okitegeera wabawo anyway no industry buli omu aba alina kyapushinga buli omu aba alina kyakola ki naye nze siri muntu wantala era saagalira ddala nze nkola music I'm here for music to give my fans beautiful music nina akayimba akapya bakayita freezing wakawuliddeko akalina oli omwami nga unknown banne weekoze ebintu ati akayimba kalaba ate nze kwegamba n'ofiitingamu gwakalaba akawuliriza n'ofiitingamu okitegeera kyova bamubansibako nga leeta ebiba bituufu naye mba nyambala character omanyi nga ba actors ne actresses ozanya firimu olina okwambala character so that people fall in love with the movie. Yes, that is also music. Or acting. Tuba to acting. Music is drama also. Music, dance and drama, you know. Or kulaga picture portraying in your music. So no engaging abantu abo. Bobo targetings. Me I sing for love. I sing for women. I sing, you know. Ngubeeramu omuntu ali awo omunga mu munaye no ngubeeramu naye ndi private nnyo. Okimanyi Ibra ndi private nnyo maybe olunaku lwe bali nkuba empeta mulindaba nga nvudde sigamba nti njeetaaga era nsoberawo nga sigiyite senga njeetaaga senga nagikola dda kuba okimanyi nze mu byennyinyo nteba oli mukyala kyokka bambi jokes aside it's not like a dream for me oba biki oli mukyala ayimbira abantu emikolo tobeerako kati awo ekyo olabe kati awo Ibra ekyo omuntu ajja nagamba ntino Lydia wayimba kana akayimba kamasuuka ne kanzizaayo wabba wange nali nnobyo oba kano ne baengaginga oba kano nenfumbira oba nenzaala so nze awo already I'm winning for my people nze ne bwemba sikoze eki nze ninza oba siye goal yange in life okitegeera we have different goals but if it comes nakyo era nkyaniriza anze mbeebaza nnyo abajja ne bampagira nga lumu match abajja ku Africana mwenna sifunangako omukisa nali nfunye omukisa ku kyanoyo okwebaza buli eyajja first match kama bwekye musinga okwagala nina akayimba akapya ka freezing endala nyingi nina kuta album ngenda ku European tour abanjagala abali ebunayira kuba oli ku YouTube abakulaba I'm coming everywhere keep the love and peace God bless you we love you bro I love you bro hi ngoli mukakkambana anti tugulawo nakivu kikufudde omusanyufu omukakka iye gwe bayinza okuwa ku sente notasanya lwaki oyagazimanya gwezizoba kwaddemeko boluseke naye ennaku zino mu luseke okay soko tubuulire ku lunaku olwaleero tuli ku grand opening sinaba kuyingira nakatuuka tutuukidde we bategekedde abayimbi but the setup is so beautiful and the vibe gyempulira I'm excited and nervous at the same time. Mayimba doko wali nekalo nagama ekisinzo okubanga kimusasula okimusanyula ebbanga lino lyemubaddewo backstage I think so nange njagadde engeri abantu gye bettanidde mu industry okubaako kye bakyusa ebintu bino tukoma birawa bweru. It's my first time being an environment ngategekeddwa for artists ate nga eweereddwa obudde nga bwe bakikoze wano. So thank you so much Ham for valuing an artist. Abantu abasinga bwe batuyita ku bivulu tebamanya nti omuyimbi aba yeetaaga space to be in a moment kuba olumu oba ovuga abamuffe tumanyi okuyiriba Ibra nga bumanyi oba oba ovuga oba oliko masimuusi oba weetaaga some breathing environment gy'oba nga wecollectingiramu naawe. Thank you so much Ham. So I feel like the music industry is changing. Nze nabaddewo ejja sound check nga kiriya buli kimu kiriya. Oyinza big kikompe yalinga ku kinamboole tuleke ku kikompeyaringa naye mwagala okukompeyaringa bannange waliwo ebiba bisingako kino kikira kirala hamu mulalamuko bwe tutunulira ekisaawe ky'ennamboole kiri ekikadde ekyennakivubo sorry ekikadde wakirabako sikirabangako sijja kulimba sagana kulimba bantu nnyo ndi 195 tewakimanyako ekyo ekisaawe tokiyimbiranga namwe
Kyemmanyi when I was young, mama wange yantwalayo nga wabeerayo okusaba oba kwa pastor yali Tom something yali tokikola osikamu Nambole there was a pastor. Nakivubo. Really? Yes, jukira naye nze Nambole samulaba. Nakivubo wamulabako. Omukadde samulabako. Kituufu oli muto. Twogere ku music industry. Mulimu abakyali ennaku zino abeetwala ababiri kuli Spice Dana ne Shiba. Of that two. Baluna ali kyaliwo. Kyali wange kirala mukko. Who's your best friend? Or who's your close friend? None of them. Why? We all business women. Best friend oba otegeeza muntu gwe mwogera buli lunaku. Kyonna kyekiri kale. We just friends. Best friend, I'll be lying. Abakyala abakulagana nabo. Sibalinaako buzibu. Bonna. Niko wali obaddekawo ng'olina obuzibu Koze nga bo simanyi. Nze sisagala kuba na buzibu na muntu yenna. Simanyi na lwaki abantu abalina n'obuzibu nange. Kuba nze muntu ayagala are living a life selflessly. So kugamba kwabo ababiri bonna tewali gwe obuzikwasa naye. Kuzikwasa otegeeza. Bonamba bo. Nga bw'olaba Ni LJ? Connection yange ne LJ eri so deep ate. Nti LJ osobola okukubirako n'akubuuzaako. Kara osobola okukubira n'akubuuzaako are you okay? Bali tebakikola tesigama nti tebaagala but tekirina kuba bwe kityo. Ibra tetulina kuba nti no ffenna tulina kuba bamikwano. Ffenna mmwe abantu mukituteeka it's not supposed to be nti buli omu abalina kubeera mukwano gwono. Tusobola okubeerawo nga we are workmates nga tukolagana naye ekintu bw'okiteekako kiba friends it's deep. Friends care, friends communicate, so I'm trying to be clear about it. They are not your friends just because they don't care. They are not just your friends just because they don't care. No, I have friends already and I respect them as business women. Abutunulira entale ezo olowooza music industry kozi twakuma ziwuliranga luli zikumyewo omu ayimba n'afulumya oluyimba oli awise munne ebirungo tapimika something like that. Olowooza bino bigenda kuba kuba buli omu afuna guzibona ng'alumba munne. Nze ndowooza yange tematawe nga tubaleke bakole kye balina okukola tulabe gye kiggwera. Nze saagala kiwanya obudde kozi tekirina kye kingattako. Following their, giving them my attention, it's not valuing my work. Nange ndi ku byange sijja kukolimba kyokka saagala na kubyogerako nnyo. Nze ndowooza ebintu bya bato byaggwako. Bato saba nafu. Bonna bakuwaani kale bonna gwe weewulirako abababiri. Tewali gwe njagalako wadde n'omu. Nze neemanya. Kiza omukazi omuwanvu ate oyinza okungattako bannange. Kigenda kutwalira obuzibu bunene okuddamu osanga omukazi omulala omuyimbi nga muwanvu. Olyoka Wanikoze oba akantu nga kali awo. Omanyi nga lwakula kasaafuna ku masannyalaze kasaafuna wakolako ewa principal. Wafuuka mulala. Negendereza byenjogera because when you're informed tomala googera. Naye gwe oba olabe gatudde bw'oba olaba bwoti ani akira ku munne buli omu yeetwala. Ani kyotegeeza ani akira? Obuyizibwa ani asinga munne kono alaga yasinga oli alaga yasinga. Nange mbirabanga woobiraba. Naye ate saagala ssalawo kuba okusalawo si kwange. Ebyo byonna bye bakola byakunsi Katonda yasinga ossalawo. We will tell by time. So saagala kubeera nti ndi decisive one sided. Omanyi mulimu line mu luyimba lwa Sipimika oba toluwulirangako? Ndumanyi. Olumanyi. Era omu n'ateekamu line egamba fake feminist. To her maybe she was fake. But to me she's not. Yeah. To her. Ate olaba yakiyimbako. Kitegeeza it was. What more do you want me to talk about that? Thank you, Abra.